Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakoto kwoli gwe mulungi agenda mansi n'okubanga otulako oteekwa tugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo. Nze Deni aliwo okubanga nkutuusaako ensonga z'ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda, ate okuva mu nsonda ez'enjawulo naddala ezo ensonda ezisinga okubanga ate ezeesigika. Weewaawo Honorable Muwanga Kivumbi kyalwaddaaki bambi embeera ye munywanyi tewoomesa nakabululu yadde akamu n'akeddagala era ebigambo si birungi. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi Besekeza avuddeyo olunaku olwaleero era n'addamu okubeera nga ate mwana wattu akamuula ku ddoboozi ku nsonga za Muwanga Kivumbi. Medadi Segona woono naye ebigambo si biwoomu. Omubaka Zambali Blasio mukasi wa Nansana municipality avudde mu mbeera kyekimujje mu mbeera buno obubaka obukanga ku Muwanga Kivumbi butiisa era ebigambo bibadde bingi. Wuliriza ebigambo bino bannaye Jamba Afande, do you know your Butambala guy is badly off and we have rushed him from Mumbuya to Entebbe for treatment. He blacked out 5 times during interrogation, but he has learned. Obubaka obutiisa ebya Muwanga Kivumbi birabikanga byo bikaye mpaawo na kimu ku byo kiyinza kubanga ate mwana wattu kiwoomya nakabululu. Weewaawo munzikirize wano wennyini we tubaate tutandikira. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu video sooka ogimpere like. Bw'ogiba like ebejja kudduka emisinde mingi tuke kulesa kino omwaso olw'okubanga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe watulaba nga guno gwe mulundi gwe ogusoosola video zaffe. Njagala okusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribing nga bw'oba osubscribinze ku mukutu guno definitely kiba kitegeeza nti gwe nno ofuukidde ddala kitundutundu koffe. Weewaawo bw'oba onkoledde ekyo mba sirina kyenkubanja okuggyako ate era okusaba nti osubscribinge ku mukutu guno ogwa BTN Media Beyond the newsroom. Ngera ku z'omwezi 18 July lwa mukaaga lwa wiiki eno tugenda beera wali eri mu Friends of MC Mayor Nansana Aganda ku meeting point we tugenda okuba okuyingira mu twalo aba VIP mitwalo 2 ate emmeeza ya kakadde abayimbi okuli David Lutalo okuli abasajja nga ba Chris Evans Asidiki Vocal Rainian Maulana n'abalala bangi bonna bakugenda mazzi n'okubeera nga ate babeerayo okubanga babasanyusa. Yangu okwegulira tiketi yo ng'obudde bukyali oleme kubeera nga ate yo taataganyizibwa. Weewaawo njagala tutandikire wano ku nsonga bino ebigambo bya Lop Ssenyonyi Besekeza tubiwoye akadde tubiwulirize kubanga ekituufu byandibanga birimuko omuzinzi sinakindi omulaka. Wuliriza. I raised the matter of the Honorable Muwanga Kivumbi who was abducted, and I used the word abduction in reference to the law, Article 23, because that's not what happened. The learned Attorney General did clarify and agree that Article 23 stipulates what an arrest should be, who does it, where is the person taken, access of the family, lawyers, and then eventually produced in court. Today is day number 6, and we don't know his whereabouts. The good doctor, or there's 2 doctors, the deputy lead of government business promised, promised that today he will give us a report of where the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi is. So I thought I should remind him through you to give us that feedback. There's another name that I've been raising severally, Mr. Speaker, even here, of a young man called Christopher Godi, also known as King Zale. He was picked up on April 21st by the military in Kamwocha. It's now 3 months. He's not been produced in court anywhere. If he did commit any offense, his whereabouts are not known. So
would like government to tell us where are these people, but also to follow the law. Really, that's our interest. And good enough, the Attorney General did clarify what an arrest should be. If somebody is suspected to have committed an offense, produce them in court so that the right thing gets to be done. But the Deputy Prime Minister promised us feedback. Yes, Deputy Head, you are now the leader of government business, as long as what is your response? Thank you, Right Honorable Speaker. As leader of opposition has stated, I did undertake that today, given opportunity, I would respond. When I left here, I got in touch with our security chiefs, the heads of security agencies, and they have requested me to give them a little more time so that they can facilitate me with an appropriate report to give to Parliament. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. What is your undertaking about the... Bw'owuliriza ebigambo ebyo, Leader of Opposition mu Parliament Joel Ssenyonyi Besekeza agezaako okubeera nga raising ensonga ya Honorable Muwanga Kivumbi kw'otika n'abalala abagenzi maaso n'okubeera nga bakwatibwa okuli musajja mukulu King Zala amaze emyezi kati 3 mirambirira nga takubwako kya mu Lubaale. Gavumenti ya kuno ekyagenda maaso n'okuba nga ezannya kawala kalenzi n'okuba nga yeegaana emisango egimu egiri mu kubeera nga gibavunaanibwa naddala eri abantu bano ababuzibwawo mu ngeri eyo y'amankwetu kubanga engeri eno tegoberera mateeka kuba amateeka galambika bulungi okukwata omuntu oba an arrest kyeki newa omuntu abakwatiddwa gy'alina ogenda maaso n'okubeera ng'ateebwa. Wabula njagala osooka owuliriza ebigambo bino bulungi then ate nkomewo ne bino. Mr. Speaker, yes, the report should come, hopefully soon. But can I request that the family of the Honorable Muwanga Kivumbi, his lawyers and doctors, get to have access to him today? Because what the leader of government business is telling us is that there is a confirmation that security chiefs are holding him. So wherever he is, via Article 20, can his family, his lawyers and doctors get to have access to him in fulfillment of the law as we wait for that report and all of that? Because this really is a command of the law, and I don't think it's a very tall order. I don't think it's a very difficult request that the family, lawyer and doctor get to have access to him. That's my request, that it happens today, sir. And this House advises that the two leaders on this side and the leader of government business, you harmonize and make sure that the families access Honorable Kivumbi. Now, today we have a few more items. Please, let's go to the main things. Procedure about what now, Honorable Paulman? We are not proceeding. I think you should give us procedure on why we are not proceeding. Thank you so much, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, I raised the matter of one Amos Rangomani, who actually applied to, the wife applied to court for an order of writ of habeas corpus. It was granted by Justice Peter Chinove. Government ignored the order of writ of habeas corpus. I raised it on the floor that to the effect that that order is inviolable and non-derogable, according to an undertaking on this on the floor that actually was going to respond to the reason as to why we were suspending a right which is not your guidance, Right Honorable Speaker, as to whether we are proceeding right that whenever human rights matters are raised, we don't get conclusive answers on them. The Learned Attorney General, please. Thank you, Right Honorable Speaker. Actually, before
I give an answer, I note that this is the first time I've addressed this house when you are in the chair. The first time I did so, the Right Honorable Deputy was in the chair. So I want to take the opportunity to congratulate you, Right Honorable Speaker, to assuming that office. Honorable Speaker, habeas corpus is a fundamental constitutional right. Court, it is applied for in court. It lies to the office holding that person. That office must be known. And when it lies there, that office or place is compelled to produce that person in court, a competent court, to show cause why he should not be released. I've not got it clearly whether that writ of habeas corpus was served on the competent authority which was holding that person. If it was served, it's now upon that authority to produce that person in court and show cause why he should not be released. If it's not yet brought before court, then there's another phase. Okusinziira ku Lop Joris Ennyonyi agamba nti kaakati ku bbanga lino lyonna Honorable Muwanga Kivumbi lyamaze almost tugenda mu wiiki nnamba yakwatibwa nga tugenda mu weekend ku lunaku lwakutaano bwe yali ajjiye Kampala agamba nti akabanga keetoolodde Speaker bino tetugenda kulinda baleete police report batugambe nga ffe abantu baffe babuzibwawo mu mbeera efaanagana bw'etyo twagala omuntu ono bamukwate bamuleete. Anthony General havuddeyo n'ategeeza suppose yali yasamayanja n'agamba nti nakkaatiriza nti kituufu kimenya mateeka era Speaker n'alagira nti bannaye leka wabeewo access ku makomera banoonye Kivumbi bamuleete mu mbuga z'amateeka avunaanibwe bw'aba aliko omusango gwe yazza ate ensi emanye ne balooya be bamulabe kwoteeka abasawo be okuba nga bamulaba. Waliwo ko kano kensanze ku mukutu ogumu gye nkajja eyo nga kagamba bwe kati mukalaga nga ka WhatsApp gondi nga kagamba nti Jambo Honorable nti Jambo Afande, do you know Yobutambala guy is badly off and we have rushed him from Mbuya to Ntebe for treatment. He blacked out 5 times during interrogation, but he has learned. Nti obadde okimanyi nti musajja woono ow'Ebutambala bagenze maaso n'okubanga mwana ttu embeera eyonooneka era n'azirika emirundi 5 mirambirira ne tumuddusa okumujja embuyo omutwala Ntebe okufuna obujjanjabi bwe babadde nga bagezaako okubanga ate bamusoya akajojijoji w'ebibuuzo n'agamba nti naye ukyensuubira nti kati ayize ono kyeyavudde ateekawo ka emoji akalaga obweraliikivu kono if he recovers quickly we shall drop him at Kila Police and take him to court later. Don't worry, they were just a few slaps, Honorable. Mbwe ajja kuba bulungi mangu ddala era bw'anaaba ateredde tujja mukwasa poliisi y'Ekira we tujja omusuula awo nno oluvannyuma atwalibwe ku kooti n'agamba nti atofaayo zabadde mpi ntonotono. Anyway, mu byonna bwe bityo bwe biri ako nkaguddeko eyo naye katwesabire tusabire ne Mukama Katonda atuyambe. Bino bigambo byadde bya Bobi Wine ngaita ku mukutu gwa X1 n'agamba nti 4 days, it was yesterday that 4 days have passed since the televised abduction of our deputy president for the Buganda region, Honorable Muwanga Kivumbi, by gun-wielding men in plain clothing
aided by Uganda police and traffic officers. To this day, his whereabouts remain unknown. The police and the military have refused to account for him. Equally disturbing is the silence of many religious and cultural leaders in the face of such blatant loneliness, thereby normalizing it. Where is Honorable Muwanga Kivumbi? Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti kati zikute mu nnaku nnya nnambirira nga mwana tu Muwanga Kivumbi takubwako kya mu lubaale era nga ffenna mpawo n'omu ayinza kunnyonnyola wawaali ali mu mbeera ki era afaanana atya. Wabula ekisinga okukwasa ennaku n'okuleeta ennyiike be bakulembeze omuli abakulembeze b'eddiini abenzikiriza abo nno abasirise ne beesuulirayo gwa naggamba kw'oteeka abo abakulu abakulira enzikiriza no bonna okubanga basirise. Naye bino byonna obaoliawo tujja kubiyitamu omutonzi anaatubeera mbeera si nnyangu. Bino nno bibadde bibuuzo bingi mu mutima gwa bannayuganda nga beebuuza Muwanga Kivumbi ono lwaki obaoliawo tasirikako embeera nekkakkana. Wuliriza Isima. Muwanga gwe mmanyi maze ne Muwanga for about 25 years ne bwavayo lwaleero byeyogedde era abiddamu ng'oyagala okumuwona Muwanga obutabyogera mutte nga bwe bagenda omutta. Aha, tebagenda kumutta. Tewali agenda kumutta. Wamukebedde nga mulamu nnyo nawe ofuuse nga NBS nawe olinnya eno n'eno. Naye abayisi baggwe nawe ofuuse nga NBS. Ate nze sagala byakumpayiriza programu gimalira wano. Ng'ogimala nze sikyakangibwakangibwa nawe ofuuse nga NBS. Sagala bintu byakumpayiriza programu zensobola okugimalira wano. Nange ogimala nawe ofuuse NBS erinnya eno n'eno. Maama temugenda kumutta nga mulabye. Nga mulabye temugenda kumutta bambi nga mulabye mumutte mu mutuwe. Mukulu mumutte mu mutuwe. Muzeeyi Isima yatabuse n'agamba nti ye Muwanga Kivumbi gwabadde naye okumala emyaka nga 22 amutegeera Muwanga tagenda lunaku terugenda kukya Muwanga Kivumbi awanike era ye mpozi banattamutte naye ng'ekitali ekyo Muwanga Kivumbi agenda sigala nga w'amaanyi era agenda sigala ng'ebigambo byayogera abyogera era ng'alemedde ku nsonga obutuufu bwayo byonna oyo ye Muwanga Kivumbi omutuufu. Ebigambo si byange byabadde bya musajja mukulu Isima Lubega. Wuliriza wano Zambal Blasio Mukasa alina kyagamba. Honorable Muwanga Kivumbi ebigambo byayogera nga yakajja byalaga nti waliwo vacuum mu politics wa Uganda nana ku opposition mulinga mu lujja batalina kimukola okusinzira ku Muwanga Kivumbi engeri yayogera kubanga yayogera abantu bagamba ho omusajja baddaze n'amanyi tugamba ate bano bazambaali abaliwo bulijjo. Singizo omusajja abantu abakulu gye bali mu makomero baleka ati you're not living to the place they want to live at. You're not doing anything right. Okusinziira kwa yajja n'ayogera netandika olaba nti ekisekiza waliwo ekimiisinga. Mweki kye mwana bati yayogera ekisika ku kyosuubira munawo oli munamawulire n'ekyokubiri olumu twogera okusinziira ku bifo bye tulimu. Honorable Muwanga Kivumbi, Deputy President wa National Unity Platform in charge of Uganda region. Ng'omukulembeze yenno akulembera ekibiina ekyagala okutwala obuyinza era ebyo ebigambo biba bikusuubirwamu era bwe twabyogera tuba tulina mu kapasite ye si yazambaali ye Deputy President wa National Unity Platform Buganda era bwe tugamba bannange kati nkomyewo katwetaaga obuyinza era ngenda kuduumira mutuufu ate era bw'atayogera ekyo ffenna ffe abamugobera tuyinza nti president waffe akoze eki so byayogera byayina okwogera naye abantu basinga bagamba nti olulimi lwalemalamuko ku bantu abamu bwe tuba tuli mu byobufuzi ayagala tubenga abatambuza sumbuusa
munange wandi nyadi n'oguloba togera era bwe abantu batandise okwogera nti ebigambo bye byayogera ebigambo byasuka ndowooza ekyo kwagala kulemeza bwenkanya bwansi yattu Uganda kiraba ng'omuntu bajja naga nti gwa ngereze gwani ate atukole bubi nti kakati kisitu kasaboli wange kisitu wakutte momo kati kifo ky'okuvunaana okukabasanya omukyala n'okumukolako ebyensonyi abantu batandika ganene momo yabadde ayambadde bubi yakuyiseeko ng'akusikiriza ekikyamu kirina kuba kikyamu kati sagala oli atandika okuganga yekwasa yafulumudde ebigambo yandibadde ayogera ki ku byonna kiriwo ekyali ekikyamu nkomyewo okuduumiramu national unity platform okulaba nga yeddiza obuyinza tuli under multi-party dispensation tuli mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi buli kibiina kiba kiyayaana kufuna okulembeze era ekibiina kyo tekyatandikawo kutunda kasooli kyatandikawo nakyo kufuna buyinza naye bana basajja mugenda bayitawo bajjako obuyinza nga mulabika muli banafu nnyo obunafu bwebulwa Muwanga Kivumbi ne bamukwata ne tweyongerayo it is business as usual teriyo adde okwekalakaasa teriyo okuwakanyaamu tetusiga ne tudda ku birala naye mumwe abaagala obuyinza ng'omulwanyi wammwe asinga agenda bw'atyo kisitu oli wano nekakubulira ensi eno erina ebigambo bibiri ebitera otusumbuwa waliwo kye bayita power ne influence very good osobola okubeera ne influence naye nga tolina power era kyekibonyaabonya gavumenti eno obuyinza tebulina mu bantu kyova olaba ekya n'ekisiikirize kyayo kisitu ne bwokera nojja noyira wali ku street nga asagala kati ze kisitu ekya gavumenti eno ngitutye bakukuwa kubanga obuyinza ebuwulira tebulina ebukakabuka ne influence egirina ekola byonna byeyagala era osobola okutambula neyogera byonna byonna naye kyetugamba kati obuyinza obw'abantu obusiime bokola nga abantu bobagamba tulina kuduumira baduumire ng'olina kwogera bwogezi tibanga nange tukole kino ne bagoberera obwo tebuliiwo kati bwe bunkeeke buno bwonna bwokola ki bwolaba naye gavumenti zonna zonna nga ziri mu biseera eby'oluvannyuma ebyo bibaawo kisitu bibaawo byonna byolaba gavumenti zonna ezigenza zikyuka ebyo bibaawo twalaba ku mulembe gwa Muwama Eri Gaddafi bwe yali anaatira ali mu biseera bye eby'oluvannyuma mutabani we yagendanga mu nsi Saif al-Islam Gaddafi ne bamusindikanga mu nsi singa okumanya okulwana n'agendanga mu Faransa n'adda n'agenda abantu bonna batandika n'okumanya nti bannange enteekateeka Saif Gaddafi gy'ateeseteese ne mutabani we olabira ddala nti agenda kudda mu bukulembeze bwe byatabuka omanyi Saif al-Islam Gaddafi gy'ali Honorable Zambali Blasio Mukasa agamba nti kino kyetwolekedde gavumenti zonna naddala ez'abannakyemalira ezaagala okulemeza mu buyinza zijja zikola ebikolwa ebiringa bino bwe biti naye era ng'abagamba nti abanywanyi temutya temweraliikirira nti ffe tetulina maanyi ga mu kifuba galwana tetulina mmundu tetulina butida tetusobola kusamba muntu tetulina busiiwufu bwa mpisa buvuma abantu ku Twitter naki kakati ffe abalina empisa eggwanga ligenda tusasula naki tulukwaga okugenda mu kkooti n'awolereza bw'awolereza oba mwali temwagala balooya bamuwolereze lwaki mwamutwala mu kkooti mwandimutugidde mu kkubo Besigye mwalina omukisa ogumutugira mu kkubo ate si yasoose mu kifo ky'okubonyaabonya abantu mututadde mu kikemo nti tugende mu kkooti tuwolereze abantu kubanga gwe mulimu gwe twasoma kakati lukwago ogamba otya okunsavinga empapula ate segona naawe nzija aha bwona omala nze ebiro bikyuka ffe tugumye nze nasoma Zabbuli eya 23 kinewankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisiikiriza ekyolumbe siritya kabi konna tugamba Katonda nti olugalwo n'omuggo gwo oluga lwa Katonda n'omuggo gwe binaatukuuma. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.